webale kubeera nga otambula naffe bulungi nnyo. It's been a good day. Tubakulisayo mpozi ate mu Matters Day. Ababadde mpozi Namugongo mwenna tubaza okubeera nga ate ekitumbadde mukikwasaganyiza ddala bulungi nnyo. Webale kubeera nga ate mutambulira ddala bulungi. Mutambuza bulungi embeera etambudde bulungi nnyo. Security ebadde okay. Abatestesi aba Lugazi Diocese tubebaza okubeera nti mwana tu ekintu mwakikubye ne mulagala ddala nti embeera erina kubeera nga ate oba oli awo ekola ki bakiyita batya nti etereera manyi bagamba nti awakula ennume tewakuleemu oba nfuna awakula ennume tewakuleemu. Tubadde tubiraba gundi nnyingi nnyo zijja nga zitegeka nabaddeko ku history w'abategeka mpozi nga bagamba nti okusinziira ku nteekateeka oba n'amateeka nga bwe gagamba okusobozesa buli omu aterisa okufuna omukisa okubeera nga ateekateeka oba nga ategeka emikolo gye Namugongo. Bayisaawo kati okuganga bonoga nti Lugazi Diocese kati kijja gitwalira emyaka nga 25 that is bebanga eryakuddamu okuweebwa opportunity okubeera nti ate eddamu neetegeka oba ontegeera okuddamu okubeera nga ate etegeka. Kitegeeza ki nti baba baagala abantu bafune opportunities ab'enjawulo okuva mu diocese ez'enjawulo obutateekawo kyekubiira bandi basinga badde omanyi kati tukkirize tugaane nga Buganda tukize tugaane Buganda edominatinga nnyo mu bintu ebisinga. Lwaki? Yerimu capital city, bintu bingi biri mu Buganda. So singa tebakikola bwe batyo wandigenza okwekanga era abategese abasinga bali within Buganda. Nitubadde tulabako ba Northerners nga bategese twalaka ba last year bali bava Fort Portal nga be bategese nga bavudde Fort Portal nga be bategese. Kati balina balancinga regions zino oba oli awo zezibeera zitambuza obulungi ensonga baleme gamba nti ffe batuboola oba batusosola kakati mu mbeera yonna tubebaza tubakulisaayo president w'eggwanga abaddeyo kyali wange JJ Darling yabadde omu ku mobilizers era chairman abakwasaganya abadde kakiiko akakulu ennyo akakwasaganya ensonga za Namugongo. This time katusuubira omanyi Namugongo ono munnange omulaba abantu bajja kyeyagalire bati okuddayo ne batufuukira ekizibu mukuddayo kwabwe ne batufuukira ekizibu. Oli n'agamba kati ate sina transport yanzizaayo ne weebuuza bwe yabadde ajja yatambuza bigere lwaki tatambula naddayo. Ate waliwo akantu era akalala ke neebuuza abantu bano tubalaba nga bajja ku bigere naye mukuddayo mwana tutobalaba weebuuza ne gye bayita tolabayo. Olegedde onoonya ne gye bayita nga tolabayo babulirawa bemula bwemuluze enayo tetujja gendayo nnyonnyonnyonyo naye tubebaza okubeera ndi muzze mulamaze after kulamaga kati mudde wammwe temugenda tuseeza mmere fe abali eno ku kibuga mujja lwayo eno mutufuukire ekizibu. Poliisi ebonebonera mmwe poliisi terina wakubasuza naye yenyini terina weesula ate mmwe mugane ebiyinza okunoonya wakete tulina we tusula kati awo woosula osobola osuzaawo abantu abasukka mu 3 naye waayi sajja babeerayo eyo nga bazaala babeera mu uniports zaabwe eyo naye si bwe bazaala nosanga uniport ng'esulamu abantu 8 ate nno ng'ekisinga okusesa abantu abo 8 si ba family yemu family ziri 2 kati nga tugeze nze ninawo naye nina omukyala n'abaana kati ne rankisi nga naye tusula mu uniport yemu alina omukyala n'abaana olwo ng'emmundu bw'eseka eseka lumu oba obwana babuwa piritoni ne bwebaka bannange. Sajja bano basaasire nnyo sajja bano basaasire nnyo emirimu gye bakola gy'amaanyi nnyo oba oluusi kye bava ndowooza bakuba ne ba MP bano bagamba mu muli eno mweyagala ffe tuli tubonaabonera mu uniport ne balyoka bakalakata kiboko. Anyway byebyo nno ebya happenings Namugongo security yabaddemu boy obwedda ko communicating n'ejeje bati amasimu nga bagajaminze network oyogerako eddakiika 2 zokka yeddakiika 2 ziwera second C
ogerera seconds ogenda oyitandika ekutuka bwe bitabeera president babana abeera mu kitundu masimu gonna bagajaminga gawe gegabeera gayitamu gokka kati mwagammwe gaba tegayitamu. This time balina ekyenjawulo kye bakoze oba okwabadde kwongera kumyumira security okuwandiisa buli muntu agende namugongo buli omu ng'alina okuwandiisa abantu be bajje nabo wakiri journalist noganze n'abantu 10 be baluwa nti babano gundi aluwa ne babawandiisa okusobola okubeera mpozi nga baba identifying mangu. Tukyagenderera mu maaso balekwera nga ate otambula bulungi nnyo olunaku luli lutya webukeeredde olunaku olwaleero oba bwagenze okuziba zaade ssaawa nga 4 oba 3 kitundu awo mwanange akaluluka DP abali bagenze mu delegation conference n'okulonda president yaddako era bwe bati akakiiko akakulira ebyokulonda kalangiridde omukulu Norbert Mao nga president omujja owa DP abeera president mujja abalangidwa ku Sanje ekijja. Anyway just know akavyo kabadde kanje nakomye nga nkugamba nti babirwaniddemu kati after kubirwaniramu webadde bategekedde ekifo ne abagaba bannaye ndowooza wano muveewo akavuyo kayitiridde mutulemesezza abalala kati ne bagamba mbwe eyabaazise tenti ajeetaaga ne toilet ne bazisiba kakati baazisibye ne bagamba atugende ewalala ne bapangisa ewalala mu kupangisa ewalala ne bakwata obubokisi bwabwe ne bagenda bwe bagenze nalabye abaana bataddeko akasawundi baba ababbi you know nga bagamba ababbi beebo onze kale tunabiwulira tadduukirira nduulu era bwe batyo obubbi bwe bwayitiridde nnyo okakkananga kigambibwa Mao yarangiriddwa ninga agamba akalulu yabbekabbe olw'ensonga mujjukira mulimu ba disqualify nze mulimu bajjemu ate nga tebabaddiza ssente zaabwe mitwalo 55 ezaatekeddwayo. Kakati awo nitwebuuza ddala mwami Mao akolera ani? Waliwo omwana yavuddeyo n'akola analysis ye n'agamba nti jjukira budget egenda kuyisibwa. Mao yabadde alina okukola kyonna ekisoboka okulaba nga budget financial year agenda okubeera ng'eyisibwa ng'otedde yamaze okudda mu bukulembeze asobole okubeera ng'ajja mu budget oba oli awo ey'abasajja bali eri nti kakati ono yeheedi alinayo bammemba bwe bati tumwetaaga okubeera nga tumuwayo akasente we kati abuzaabuze mu mbeera yonna nga bw'obimanyi ebyobufuzi bya Uganda nti twakizuula be twali tuyita aba opposition mwana tutebali ba opposition nawe okimanyi betwali tuyita ba opposition tebali ba opposition olw'ensonga baali balina ebiruubirirwa byabwe birala nnyo era nga batambuza ensonga zaabwe bulala ddala nno nga bazitambuza bulala nnyo oba otegedde. Kakati katusabire DP bangi abamu bakivuddemu awo nagambye Honorable Kayondo yakubiddwa ebikonde kyokka Kayondo ono omusajja mulungi nnyo mugezi nesimanyi lwaki yasigala mu DP. Why? Waliwo omuntu abeera alina okukkiriza mu bantu ab'enjawulo like ng'oli abeera awo n'omulabira ddala nga alina okukkiriza mu kintu kye nga ne Kayondo omulaba bambi alina omwoyo guli gwennyini mu kintu kyagamba kino ekintu kyaffe bati weekanga bamukubye bubi nnyo kati yasobola okuddamu ne yeesimbira ku DP. Anyway simanyi nayo DP obukulembeze bwa Mao ndowooza ate bo bwerumye nnyo buvuddemu abantu bangi nnyo n'okusinga obukulembeze obulala bwe bokoze research ya Haji Ssebaggala we yabeerera Ssebaana Kizito we yabeerera Ssemwogerere we yabeerera nga be ba president. Obukulembeze bwa Mao buvudde kati balaba obukulembeze bonna abaava mu DP ne bagenda mu NUP Banamboze Bampuuga baani bonna ne bagenda because bali tebakwatagana na Mao kati balaba meka bagenda okuva okwegatta ku NUP oba ntegedde bangi. So mwami Mao nze nsubira weetereeze abantu bagamba genda weegatte ku NRM mu bulungi nnyo mu lwatu already wasala deddiro badde okola nabo nga minister tolina kyotugamba genda weegatte nabo okole bulungi nnyo business zo nga bw'ozaagala.
olw'okuba nti no Democratic Party ebadde yasirika nga tekyayogera nsonga z'abantu era nga tekyayogera nsonga ziruma abantu nga buli muntu kumpi buli mukulembeze yasirika. Muwulira nti n'ensonga za accident abantu 1500 abafa buli lunaku buli mwaka zibadde tezoogerwako. Ensonga z'okuba nti no abakyala 14 bafa kumpi buli lunaku nga bazaala zibadde tezoogerwako. Kansa ate abantu 6 buli lunaku tezoogerwako. Tukiza nti n'ensonga ya human rights weeri naye bameka be muziika bameka kumu abakaziika abafudde tocha naye bameka be muziika buli lunaku abatalina aboogerera. Abaana bammwe tebagenda mu masomero, amalwaliro temuli ddagala n'ebirala, enguudo mbi na buli kimu, ate ng'eggwanga lino lirina ssente mpitirivu nnyo. Twasalawo nga Democratic Party tubeere eddoboozi ly'abantu era wa President General bwe bwatuuka nga buli open omuntu okwesimbawo twasalawo twesimbewo. Lwaki? Kubanga President waffe yali yasirika ng'ensonga eziruma abantu ye yazivaako era tazoogerako. Bamuwa ekintu kimu kulaba nti no abeera minisita wa justice n'amateeka. So tutambudde eggwanga, twatandikira Mubende, Greater Mubende district 5, ne tugenda Rwenzori, ne tugenda Fort Portal, eyo Toro region, Toro Rwenzori ne tugimala, ne tugenda e Bunyoro, twatuula Hoima ba delegate bonna ne tubayita, ne tuvaayo ne tugenda Arua, ne tuyita abakulembeze bonna aba West Nile ne twogera nabo, ne tumanya ne tugenda Acholi, ne tumanya ne tugenda Lango. Bwe twatuukidde Acholi ne Lango ng'abakulembeze abalala bonna eri gye tulaga aba Karamojja, Sebbeyi, Bugishu, Bukedi ne Busoga Nankole ne bonna ne babayita eggulu mukulu Mao abalage mukulu Sale. Ekigendererwa ki kyabadde nti tutuuke mu region ezo nga abakulembeze tebaliiyo. Yayise ow'abakyala, yayise ow'abavubuka, n'ayita ne chairman ng'alaba Uganda tugitala nga tukola ki tugimalayo. Kyanse yatukutte nti obukulembeze bwa Democratic Party nga bukyuka, tuyita ow'abakyala, ow'abavubuka ne chairman, ne tuyita ne badelegate babiri okuva ku buli constituency. Kati badelegate bo babaleseeyo. Osanga district nga Tororo eina constituency 7 be badelegate 14, ate ye ng'ayiseko chairman ow'abavubuka n'ow'abakyala bokka. N'olw'ensonga eyo kyatusobozesezza okulaba badelegate abalala aba constituencies abasigaddeyo. Naye bano abasigadde byalabye nga speed y'amaanyi n'abakwata n'abatwala ew'eggulu n'abayitirira Genosale. Kitukuba ekikwe nti bulijjo mukulu Museveni atuma butumi ng'atuma mu kimpowooze, kubanga tubadde tetulabangako muntu n'omu ava mu state kujja kusinkana bakulembeze ba Democratic Party. Naye ku luno Museveni yeetuukidde n'atuma muganda we era n'atuusa obubaka bwe, ate nga tewali mulala yamuyise wabula ffeffe nnyini President General waffe ye yayise n'amugamba jangu nkulega abakulembeze bange, n'amulaga abantu be abakulembeze mu buli district, akulira abavubuka, akulira abakyala ne chairman wa district. Kitegeeza obukulembeze wa Democratic Party ku luno yabumukwasizza bulambalamba era n'amuwa n'allowance sente asobole okuwa ku bantu era n'ababuulira nga bwagenda okubagaggawaza, n'ababuulira ebigambo ebyokukolera awamu, ebintu bye tubadde tujja tugamba bulijjo nti bannaye Democratic Party eyimirirawo ku muntu wa wansi, then ne NRM bw'eba eri mu government ffe tugiwabula buwabuzi, ogwaffe kugiwabula kugamba wano wabi wano wakyamu, wano wabi wano wakyamu. Ekyokubiri kulwanagana kati mu budde obusigadde emyezi gino 6 okulaba nti naffe tutwala obukulembeze ne tufuna president, prime minister, vice president n'ebifo ebirala byonna. Naye kyewunyisa nti ate kati ffe nfo ky'okulowooza direction ey'okutwala obukulembeze tuli mu kulowooza ku direction ya kubwegattako ku myaka gino 4 gye bamazeewo n'abantu engeri gye bali gye banyigiriziddwa n'obuyinike bwe balimu n'obulumi bwe balimu okulaba nti n'obukulembeze bukyuka.
kubudde buno olina kubanga owa you're the best alternative ngogamba bannayinza bwe nayingira gavumenti ngenda kukola kino ngenda bawa kino ebyokusoma bigenda kubeera bwebiti ngenda bawa health insurance mbagambe nti akati buli muntu agende nga mu ddwaliro tujja ajja kusasulanga buli muntu bajja muwa insurance amasomero omwana yenna amala A6 ajja kubanga asomera bwereere mwe musomese paka A6 zenkole kubikola ki kubiddako bwetumala constitution bwemanugamba nti wabavubuka w'abakyala ne chairman bajja kulondanga ne ba delegate babiri tugambe okuva kuki kugundi bajja kubeerangayo ekyo nekiba kati DP bwe beetegeka obukulembeze bwe babutegeka nga bumaze nga organizing secretary agenda mu districts zonna na conductinga okulonda obanga ayambibwako abantu bonna babagambye okumuyambako bwe bamala okumuyambako list ezo ezaba abayiseemu kubanga baba bapya chairman abamupya owabakyala abamupya n'owabavubuka abamupya ne ba delegate baba baki baba bapya kati abo bafunye ayina okubatuwafu abeesimbyewo okyegedde naye inside abakutte n'abawammawo mukulu mawe ennaku ezo yali Jjinja n'alabako abamu yabadde eggulu n'ayitako abamu abapya n'abayita ne mukulu Sale abawe ku ssente era ebifaananyi mubiina abatabiina ngenda bibawa mubirabe ebifaananyi byennyini ng'atudde wali n'amaloboozi ngenda gabawa mukulu Sale yagambye tebamuyitangako wadde mu delegates conference ya NRM era yeewuunyiza nnyo nti aba DP ate bo bamwagadde nnyo ne bamuyita mu delegates conference yaabwe ebyo byebigambo bya mukulu Sale awo wetutuuse awo Democratic Party weeri tekyajjukira oli omuntu eyali alumu envunza tekyajjukira muntu nti omwana w'omugagga yasomanga mu ssomero DP neteeka government ku pressure paka bwefuna scholarship y'omwana w'omwavu naye n'asoma n'omwana w'omugagga tekyajjukira nti nno abantu abakozi ba government baweebwanga ebisulo we basula tekyajjukira nti nno abantu bagendanga mu malwaliro ne basangayo eddagala ebyo tekyabijjukira kati tuli mu kulya n'abaana b'abaami naffe twafuuka baami boxi tukyatambulira ddala bulungi nnyo nze Sula Ssenyongo okwera nga kutuusako omuziki amawulire n'ebikunyula kunaku nga luno olwaleero embeera eri etya obulamu obusanze otya tubaayo eno nga tutambuza ebintu n'embeera mu mbeera eya bulijjo ennungi olunaku olwajjo kantandike na NUP kuba bonna batandise olunaku olwajjo abaagala ebifo ebyenjawulo mu kibiina kya NUP batandise okubeera nga ate oba oliawo bajja ne bafuna nomination forms era nga bulijjo batandise n'ebitundu ebyokumpi Wakiso Kampala bye batandise nabo bano ba MP nalabye Zambali Bulasiyo nga nayazze okubeera nga akola ki nga ajjayo okubeera nga ajjayo mpozi ate empapula ze oleeta empapula zo bagizita batya empapula z'obuyigirize oleeta empapula ze z'obuyigirize n'oziwaayo ne bakuwa nomination forms n'ozijjuza kati oba simanyi oba ku luno kaadi egenda kugabibwa etya kuba luli twalaba ezaalimu obuzibuzibu mu vetting era twalaba Nalukoola baleese debate tetwala obudde okumalayo abantu bano debate oba ku luno tegenda kukola mugenda kuddayo munoonye baani abali ku ground baani abali wa baani abali ku ground baani abali wa tusegeera awo mba munoonya ne mugamba nti kino kitetwabagamba bintu bingi nnyo omusajja yabagamba nga Kyagulanyi nti bannaaye mugende mukolere abantu mugende ku ground mukolere abantu mugende mukole ABCD kakati bw'oba tewakola tosuubira kaadi lwaki ojja kubeera eno ng'obadde voko nnyo oyogera okola otya naye nga mu bantu toliiyo okukolera abantu kati nze nalabye waneeno nabagambyeko yesterday kansala bazzeemu kulabikako mu kaseera ka kunoonya kalulu ate nga tazze kulabika kaseera ka kunoonya kalulu nti oba alina kyazze okukolera abantu wabula ngazze kubasolozaamu ssente bakole ebigoma by'oluguudo lwaki obadde olinda ekyo ekiseera nze nabagamba ekintu kino kansala kati wandi wali teweetaagana kusolooza kati kansala katugezeho ali ku district eya Kampala kale division eya Kampala mufuna obukadde bumeka bangamba bali ku KCCA eri mu kibuga bafuna obukadde 8
kati bano ne bafuna milioni ezo nnya tosobola kubeera ng'ogenda okwata kunaga akanga temyezi 2 ngule ebigoma nkola akantu kange bwe kati sitekanse nyambeko bampe ettaka bampe ne tractor era olinze kusoloza mutwalo 15,000 12,000 mu bantu nga n'abantu bamaze nakuteeka ku pressure nti owaayi nga tetukulaba lwaki mulinda embeera eyo n'okutuuka eno mutukeeyo nga mutuswaza buswaza waliwo abantu abamu ng'owulira abantu bagamba bana NUP batulimba lelelelele naye nga lwaki otuuka mu eyo embeera mwagadde nnyo ssente ne mutayagala kukolera bantu buli bw'oba oyagala okukola ssente olina okuteekamu ssente yeekola ssente oyagala kusigaza kifo kyo ng'ofunamu akasente k'ofuna ne privileges ofunirako endala nti ye bwe bakusasula omusaala gwo oba ssente za facilitation tozirya zonna kolako by'okoze like okuyambako mu by'enguudo then bakyalibo bayiseemuko ku ggaali entonotono awo ogenda n'obwokyano bagaba naye kasako kali waneeno musobola okutegira ne mwewola ku ssente buno abakyala babeerayo eyo round ne buyitamu mpola oba ontegeera round ne buyitamu mpola ne bokwata akakadde kamu n'ogamba bannaye abakyala mwe banina capital wa milioni wa 200 musobola okuzanyisa akakadde kano mukeewola ne mukatwala ne mukazza n'omulala ne yeewola n'atwala nazza n'omulala ne yeewola n'atwala nazza ne zigenda nga zikulakula mpola bwe zityo okitegeera ne zigenda nga zikulakula mpola bwe zityo kugamba nti okusinzira ku kiriwo otwala at least otuwayo amagoba ga 5% ebeera okay mitwala 2 ja 5% zibeera sente mmeka nga mukubyamu akafaananyi nga mubalabalamu ng'ekintu mukigira olwo oyambe ku bakyala okwekulaakulanya oba ne bwogamba nti okabawadde buwi oba ontegedde. The public has not participated. For example, where did you see members of the public in the forms of civil society organization participating in this? In the category of the academia participating in this? In the category of the ordinary citizens of Uganda in the constituencies, even members of parliament have not had the time to go to the constituencies to present this issue. Tukyeyongerayo mpozi ate lunaku lwakubiri tubakulisayo nnyo abadde Namugongo tusuubire temunnawera abajja on foot olwo abajja on foot kituufu mwena mwasinga mwajja on foot buzibu ki bwe mwasanga on foot temulina bwe mwasanga tebabakola kiri kye bakola kali akawala came on foot baali bazimba enguudo dag Uganda olemwa Uganda enyuma nnomwe Uganda enyuma erimu ebintu buli kaseera wabeerawo sound enetambula on TikTok wabeerawo sound etambula on TikTok. Now tweyongerayo still yesterday abanafe banakibiina kya NRM ekiri mu buyinza nabo batandise okukola nominations batandise okukola nominations ez'ekibiina abantu bajja balaga bajjayo forms okujjuza ebifo bye beetaaga bagende nabo banoonya akalulu balaba akamyufu kabalamule katya mayinike wadde NRM ya yero naye ate bagenda mu kamyufu baba kaitenga akamyufu NUP ne NRM nange simanyi baledewe bajje empapula zaabwe eno gye twalabidde mpozi ate mwana mulenzi Dangote yali guild president wa Makerere University ngera ono yabeera guild president ekifo yakiwangulya ku kadi NUP kati ono ayagala kwesimbawo ku bwa meya mu Arua era bw'atyo yagewuse yavudde mu kibiina kya NUP nadda mu kibiina kya NRM n'agamba akoye okubeera omutunuulizi wabula ayagala abeere participant mu kukulaakulanya ekibuga Arua akoye okubeera omutunuulizi wabula ayagala abeere participant mu kibuga Arua ng'akikulaakulanya nga ye meeya katumusabire era nja musaba aleme kwogera bingi kubanga buli bw'ova mu kibiina kya NUP vamu mu kasirise toyogera genda okola ebyokola ebibyo ne bw'ovaayo n'oyogera abantu bakutereka mujjukira Kasiyano Wadduli ewe waafiirayo Yasini Kawuma nga bagenze mu kumunoonyeza akalulu n'abaana agamba NUP no people power was a bar we had gone to drink just
yagamba kale ne bamulinda after the by election nga eweddeko ate mu parliament yaddayo tebamanyi na kyali talina wadde n'ekifo kyonna ali eyo. So Dangote don't try the voters. Togezesa bantu bano balonzi banyiiga mangu kyoba olina okumanya abalonzi bano banyiiga mangu ate nga oba oli awo ensonga ebanyiiza ebeera ntuufu. So kati tobagezesa nnyo okugamba nti bali kuki tobagezesa nnyo okugamba nti bali kuki simanya bankoze batya. No, ojja kwekanga ng'embeera tekutambulidde bulungi nnyo ddala ng'akalulu kakuwuuse mu kifo kyaggwe okukawuuta. Ontegedde nga kakuwuuse mu ngeri gwe ey'okukawuuta. Zabwe twagala okulaba nga muzeeyi awangulira waggulu mu Nansana municipality. Muzeeyi twagala afune 10 mu 10 ku 10. Twagala kujjayo oyo simanyi ba municipality mayor tetumwagala mu office eyo, twagalayo wa NRM. Ba division mayors twagala ba NRM. Twagala MP wa Nansana municipality nga wa NRM. Wakiso district tulina kolera wamu nga NRM okulaba nga tujinunula. Lwe lugendo lutukola ki lwe tugendako. Senyo ndi musanyufu nnyo olw'abantu bange b'Basukuma okubanga tukutte omulamu gw'okusitula Basukuma okugiza ku ntikko nga ba NRM. Nkyusiza Basukuma olw'embeera ebaddemu olw'ebyo bibadde tebitambula bulungi. Siina muntu gwe nawangudde wabula nze nawangudde kifo era nebaza bannabasukuma bonna okubanga bawuliriza omulanga gwange gaggalaba nembaga tukyuse Busukuma NRM edde ku ntikko ffenna tusobole okuba nti buli muntu yenna awangula kalulu. Era ngenda kukola n'amaanyi okuwanguza ekibiina ku ntikko okuwanguza abantu bana ba Busukuma wamu ne President Museveni wamu ne MPs. Era nsaba mu ggwanga wano ti bantu bannaye NRM bakulembeze bannange tulwane nnyo kuva ku President Museveni awangule nga tonnanoonya kaluluko sooka onoonya akalulu ka President Museveni awangule kuba tetulina gye tugenda kujja kuddiza ku bantu nga President Museveni agudde. Kale neyanzeege ngenda kulwana okukola ekisoboka okulaba nga Busukuma edda mu ntikko kulwa NRM. So njagala okusaba bana abawanguddwa abadde mu offices ezo bakomewo tukolere wamu. Omulabe waffe yoyo omulabe wa Uganda atayagala mirembe mu Uganda. Ekyaffe continuity of peace. Buli ayambadde saati ya NRM abawa NRM. Abantu baffe bano bonna ba Comrade Ali bonna betubadde tukola nabo bagamalu balina okudda ne tukolera wamu okulaba nga tuli baletinga Nansana municipality. Kyembasaba abawangudde olugendo lwe mugendako olusozi gambalagala okulaba nga bali abantu bakola ki. Because when we are divided sisuubira ntusobola okuwangula abantu bali. Tulina okukolera wamu nga NRM okonsolidatinga amaanyi gaffe. Ale ne primaries zino nazo ndowooza bali abantu zibalaze nti NRM ekyali y'amaanyi mu Nansana. So tukolere wamu tulabe nga tuli baletinga Nansana. Ekyokubiri wadde mukama wange eri gye ntuula taliiwo naye waali kubanga ono waali abeebazizza okulonda obulungi okw'obukkakkamu. Ekyokubiri ekyokusatu wadde nsiibula omulimu omunene ennyo gwe tulina gwe gw'okulaba ng'ebifo byonna eby'NRM seba RDC bye baatutwalako tubyezza. Kuvya ddala ku bwa meeya ogenda ku bubaka bwa parliament LC5 mwe bafutu soja abalondeddwa wano olwaira ab'NRM babalonze tutandika olutalo oluzza mwami Museveni mu ntebe. Mwami Museveni twagala akatu kano akawangule nga ye nnamba emu ate nga ye nnamba 2 ate nga ye nnamba 3. Twagala kubasaba bassebo ne bannyabo nti okulonda kuwedde naye omulimu omunene guli eri mu bantu. Guli eri mu bantu RDC ogugwajja gukola nga RDC oba bano w'e Nansana ogw'okubategeeza program za government policy model n'emyoga. Naye ogwamma omukulu gwe gwagenda eyo mugyeyo obulimba abantu abadde bametta John Yoweri Kaguta Museveni. Ffeffekka abalina candidate babyface Yoweri ani Kaguta Museveni. Basebo ne bannyabo nze njagala kubeebaza sirina gwe mpanzeeko ddusu tewagana n'omuntu gwe nawanzeeko eddusu. Sirina gwe nawanzeeko eddusu naye njagala beebaza sebo RDC owa Nansana mbadde mwogezi w'NRM okumala emyaka 30
naye nga teri muntu asobola kunnesimbako n'ampangula. N'olw'ensonga njagala omuntu gwe mugenda okulonda ku bwogezi bw'emyalimu bw'ewakiso anfaanane okwatula movement emisana n'ekiro, anfaanane okwagala NRM, abakunzita abakunkola kyo sigale ng'oyagala ki NRM. Tukulisaayo gwava Namugongo nawe atannavaayo ng'okyaliyo mukyalina byemutereeza omayise bwe organize babeerayo ddala ennaku. Kwaya yinza okutambula neddayo naye ba organize balina bye bakyatereeza. Simanya naye babalansinga ebirabo ebyo omutegesi yaba alina bibalansinga. Katugeze Lugazi Diocese ranks soko nyinyulimu awo Lugazi Diocese yina okubalansinga ebirabo ebyo being nti yategese oba bantu imwe nalabye tukize tugane nalabye mukulu nali Haji Nadduli nga werekeddeko mutabani we. Nonya story eyo nno ngirabe waneeno. Ali Haji Nadduli yawerekeddeko mutabani we okugenda okupikinga nomination forms. Yagenza geo nomination forms. Yes. Former minister for without portfolio Haji Abdul Nadduli has accompanied his son Sulait Nadduli, who picked up nomination forms to express his interest in the contesting of a member of parliament for Katikamu South constituency on NRM ticket ahead of 2026 general elections. All aspirants will undergo party primaries scheduled for July 16th, 2025. Haji Nadduli yawerekeddeko mutabani we Sulait Nadduli okugenda okukima yempapula mpozi ate okulaga nti nange bannaye njagala kwesimbawo mu kifo kya obwa MP wa Katikamu South. Era bwatu yamuwerekeddeko wabula bino byonna wadde babikola balina okugenda mu kamyufu. Kamyufu kano kalida beera ngenda kuza omwezi 16 omwezi ogw'omusanvu 2025. Eyo yenteekateeka y'abannaffe bannakibiina kya NRM. Oba ntegedde bannakibiina kya NRM beebyo bibito bigenda okubeera. Sinnamanya NUP bagenda kubeera nga babikola ddi but kyobomanya kyekyo. But anyway, at this time I urge you people abesimbyewo okubeera nti bw'oba owaereddwa omukisa ne bakuwa akalulu ne bakulonda kolera ku bantu. Waliwo abayambyeko ku bantu like mu basari schemes ezo wezityo. By the way waliwo ekintu abantu kye batandise okukola bangambye omukyalo ono wa NUP wa Butambala Hajati ani oyo we Butambala eyo linnya naye limvudde mu mutwe wa NUP Aisha Kabanda nti yatandikawo essomero. Kati kye yakola essomero lyo yazimba n'alisala ssente. It is a standard school but n'abeera nga asaze school fees buli muntu asobola okubeera ng'akola ki ng'asomesa omwana we mu mbeera ennungi. Yes, osobola otandikawo ekyo ekintu nga tokitandiseewo nti okola amagoba but as long as osobola okusolozaamu ssente ezigenda okusasula omusaala gw'abasomesa ate ne zirabirira n'essomero okubeezaawo abaana okubaliisa n'ebirala nga tofudde nnyo ku interest nene nnyo. Obalamu nti amasomero agalimu aga private agasomesa obulungi gasasula ssente mmeka nti $5,000 gwe n'olikola n'obagamba naye dino mugenda sasula $3,000 kuliko okuliisa omwana kuliko okusasula omusaala gw'omusomesa ne maintenance y'essomero masanyalaze obala empozi ate n'ebirala awo ne tubeera mweyo embeera bwetyo. Naye abalala mwe kasita olukwata bwe muti nga mukanya kutegeka mipiira simanya nte mbuzi bikoze bitya. Ezo embuzi zigule gendo zigabe ku kyalo magambe nti banaye project bagatte ebintu banaye waliwo ebintu ebyangu by'okubala. Kwata embuzi ennume jiwa omuntu omu omulonzi omu okwate n'enkazi ojiwa omulonzi omulala
obonfuna obagambe nti eno ejja kulinnyira eno newe eno bwefuna olubuto nemala okuzaala mugabana obwana obwo bweddamu nefuna olubuto olulala obwana obuddako mu buwa abalala bwe mutyo osooka n'ozanyisa embuzi zo 50 mu constituency ogenda okuvaayo booti ng'abantu bagamba toyogera ku Honorable Ssenyonga yatuwa embuzi tulina omwongera akalulu ng'obatandikidde obugagga obw'ensibo obutagenda gamba nti babukola butya bati ebimu tebimu temubirowooza nako okugamba nti obaki kuba enkoko zo zijja kutawaanya mu kuliisa embuzi zegenda kutawaanya mu kuliisa ya bisagazi embeera eryetya obulamu buli butya ffenna tubaayo eno nga tukutambuliza ddala bulungi nnyo mu mawulire golina okubeera mpozi nga ate omanya olunaku olwaleero kiri kitya mawulire tujaga kuwa nga bwe tulina okubeera mpozi nga ate tugatabaalamu mpola okay kati gundi nabo babano bafulumiza programu yaba NUP bagamba kibiina bagala okubeera nga beesimbawo ku bifo ebyenjawulo ku mitendera gy'ekibiina kino enteekateeka eno yakemekeza ngenda kuza omwezi 23 omwezi guno okay abajjayo empapula tebanafulumya programu ya kamyufu katweyongereyo. Vice President Jessica Lupo has officially expressed interest in contesting for the woman MP of Katakwi district. She picked her nomination forms this morning, that was yesterday morning, during a brief ceremony held at the NRM Electoral Commission offices in Kampala. Jessica Lupo naiwatu yafunye. Thank you. So I want to go slowly. One, I after I have spoken, then you will decide what we should do. Number one, Museveni says he has apologized to the Baganda. He behaves as if that is the only part of the country he offended. Museveni burnt a full train of human beings. Set a train on fire. Yes, in Teso, in Mukura. Set a train on fire and killed people in a bus. I mean in a train. There is a university in Teso called Soroti University. Directly opposite that university, there is a swamp. Almost 1,000 people were killed by the Banyarwanda who came to help him and were all thrown in a swamp in front of that university. The children of Karamoja, you had, let me repeat it. Almost 1,000 people were collected from different areas of Teso and were dumped in a place called Apaltunga. Apaltunga, actually, if you translate it, it means we have given up because they have taken our people to kill. Banyarwanda killed people there. They came and stole our cows. Someone comes that he's taking care of a cow, even a calf, when it's born, and Munyarwanda will go and dig a hole, bury half of the body of the calf and leave the head up. After 3 days, they will pull it out and the calf will have changed color. And then they take it and own it. The children of Karamoja, today they are the ones begging for food because they are malnourished. When their parents had cows, everybody would laugh that those children are naked, but you'd never hear that they have diseases. Why? They are taking milk, they are eating every other thing, and they are looking healthy even when they were naked. Kati mujjukira akatambike nabagamba akabadde kasaturating ku social media nga bagamba nti kali mu ddoboozi lya Anite among the Speaker of Parliament nga ali mu kugamba President Museveni mu binnyo yatta abateeso bla bla n'ebirala baavudde ne bakadisregarding ne bagamba nange this is fake news. This is fake. Tubegayire don't involve, don't do anything that involves in the government. Bantu no batandise okujjayo ddala empapula seriously. Uno Didan Mubangizi has picked nomination forms to expressing interest in the contesting for
Buwekura South constituency seat in Mubende district on the NRM ticket. He says he is committed to addressing a range of challenges affecting the area, including inadequate access of clean water, poor health services, and other pressing community issues. Mubimanyi. By the way, abatwala constituencies zo mu byalo eyo. Ate ebintu byemulina okukolera abantu bano bye bisinga okubeera ebitono ennyo. Otegedde ekitundu kyo oba constituency yo gy'olimu erina obuzibu bw'amazzi. NGOs nyingi nnyo ziri eno e Kampala ziri ebweru w'eggwanga zosobola okugenda n'okwotaagana nalyo ne bagaba naye nsaba munsimira amazzi mu kitundu kyange. Ne bajja ne bakusimira amazzi mu kitundu kyo. Bw'olaba binaalwawo ne bagamba kakale kankontributingeko like 50%. Munsimira amazzi mu bitundu byange. Nina constituency yange erimu emiruka bwegiti ne bwegiti. Njagala enzizi kale nga 20 oba nayikonto 20 oba 3. Ne mukibala ne bajja ne bakisima. Nomanya n'ogamba nti constituency yange eno erina ebizibu by'amalwaliro. Nkoze ntya n'okwatagana n'abali ku district bannaye ab'ebyobulamu tukoze tutya. Wano okafuka tuddabize lino eddwaliro n'oteekamu mu kuzimba. It is very little money. Very little money kasobera nga eddwaliro ogenda okuzimba. Plan weereri approved bulungi waliwo ne engineer. Olinza n'okwata abantu bano bagamba abanaye tugenda ku bulungi wansi bwa ddwaliro ne bakola nga abapoota. Ne bajja ne bapootalinga ne baweereza aba engineer be balina okuweerera nga bakolagana nabo. Nimwe ebyo bintu temubifaako. Ebizibu mu byalo bitono nnyo. Nebyabalema okubeera nga mukolera abantu, muli mu kunywa bunywi mwenge, muli mu kwegatta bwegasi n'abakazi, mu kusanyuka busanyusi. Ebyo na mubikole nenga mulowooza kuba abalonda. Abantu bana bakulonda babeera nga banyiivu ne batakuza mu parliament. Bingi byogenda okufiirwa. Naye abasinga mukwata omusaala gwammwe nanga bagubeera guzze totale. Bw'oguteeka ku kizimbe ekyo ky'oli mu kuzimba. Lwaki oyagala obeere nga gwe mugagga mu kitundu ekyo wekka? Era bagenda kukalubirizanga ne boonoggalawo. Ojja kutuuka ekisero gambi naye abanaku bayitiriza okunsaba. Oddukeko ku kyalo ogende. Naye nga bwe bulamu bwe wandibadde otambuliramu oba okwekweka n'okukola kutya. Bagagga waze tebajja kukusaba. Batandikirewo emirimu. Bawa amazzi. Bateereyo amalwaliro. Teri agenda kujja gambe mwate neetaaga sente zagenda mu ddwaliro mugamba eddwaliro twalizimba nze naawe. Genda obujjanjabi gye buli. Monitoring amalwaliro ago geeyisa gati embeera eri etya. Oba okitegeera bijja tereera. How is the situation moving on or going on? Where they say olunaku olwajjo nalaba interview ya General Kale Kayihura ng'akulaga nti yali ayina enkolagana nene nnyo ne Kajezi oba balinako like family friends era n'abaana be abakajezi bagenda ewa Kayihura ne bamubuuzaako ayina ne byakolera ku mpapula ne bagenda ebweru ayina ne byafunira emirimu ebweru. Naye agamba mmwe n'abatambuza obutambi n'abaleeta sitole za Nixon agisisibwe simanya nti yali mu lukolo okutta Kagezi nga Kayihura ye yamutuma. Agamba that story is not right. Era agamba oyo yenna eyatandikawo ekisitole ekyo bambi kikomerwa nsonga. Abaana bano yongera balumya mitima gyabwe okulaba nti atenze anko waabwe atenze ni mu lukolo okutta nyaabwe. Ekyo tekisoboka. I'm very close to the Kagezi family. The children are my children. Retired General Kale Kayihura, former IGP. Obontegedde. So, mumbera yonna abasaba nti bannaye kibozibozi kibeerewo naye ye mumujeemu olw'ensonga abaana bali baana be. Era alina gwe yali faalinzeeko osimanyi linnya ndyerabidde n'agamba oyo bali mu myaka gye gimu noono omwagundi wange era badde nga bazannya bonna bali bwe bati ne bwe bati. We don't know. It is hard to believe, but ebyatambula byonna bizibu byakumalawo. Ino njibagamba
osobola ozimba erinnya for 20 years nilifira mu kaseera mpawe kaaga. Bisango bingi nnyo ebyateekebwateekebwawo Kayihura bamukwata nako n'asibibwa, bati bingi nnyo ebyateekebwateekebwawo nga bagamba kale Kayihura akola ABCD ali bwati ne bwati atikka Abanyarwanda n'abazaayo ne babatta bwe bityo. Bantu bwe baafa ne bagamba akirimu, ab'ebijambi bwe baafa ne bagamba akirimu, Abasiraamu bambi. Katonda yekka yamanyi ekituufu kale Kayihura. Sisobola vayo ne muwolereza olw'ensonga families nnyingi ezikaaba we yabeerera IGP. Abasiraamu n'abalala buli mukulembeze abaako wabeerawo ekikolebwa, bati wabeerawo ekiyitirira oluusi ennyo nga kizze eri omuntu oyo ne weebuuza ddala ddala mwe mwamukola ki. So mu mbeera eyo nja kubasaba ebintu ebimu tubikwate bulungi nnyo. Muhammad Nsereko yakoze ekibiina era ajja kwesimbawo kuwa president. Ekibiina kiba kiyita EPU, Ecological Party Uganda. Bali mu kala za green, ndabako green ne kayero. Nga bwolaba kale kala za DP, nga bwolaba kala za DP, akabonero ke agasse ebibatu bibiri n'abisimba, ebibatu bibiri n'abisimba. Alhaji Nsereko Muhammad, Ecological Party, ayagala for president 2026 2031 kyeyetaaga. Yabadde mu interview emu n'agamba ye yasuubiza abantu be ebisanja 3 era byaweddeko. Bwe byaweddeeko n'agamba Kampala mutadde, sigenda kwesimbawo mu kibuga Kampala kubanga ebisanja byange byaweddeko. Era agamba yakolya constitution eri enkadde era yayagala nnyo bazzeewo ekkomo ku bisanja, bazzeewo ekkomo ku bisanja obuulyawo kinaayamba eggwanga lino okukulaakulana mu mbeera yonna. The National Chairperson of People's Front for Freedom PFF Waswabirigwa has called on President Museveni to specifically highlight the wrongs for which he is seeking forgiveness from Ugandans rather than making generalized statements. This comes after the President and First Lady Janet Museveni recently publicly apologized to the people of Uganda. Mwami Birigwa ono wa PFF agamba nti Museveni vaayo ogambe nti bannaye bana Uganda nsaba munsonyiwe ku lw'ekikolobero ABCD. Naye togenda kuvaayo ogamba nti bannaye munsonyiwe, bakubuuza tukusonyiwe ku ki? Musango ki gwe tusobyako gwe tuba tukusonyiwako? Vaayo okunyonyole bulungi nti bannange natta omwana wa gundi, nasiba abana Uganda, nabba ssente, nakozesa wisente y'omusolo, ebwe bityo bibaagala aveeyo annyonnyole abagala nti bannange ekintu kyantabukako butabusi, oba abaana benkola nabo batta abantu, bawamba abantu, banyiizizza eggwanga, naye tusaba mutusonyiwe mu mbeera eno bweti ne bweti ne bweti ne bweti. Oba ntegedde kisobola okubeera nga ate kitambulira ddala bulungi nnyo ddala. Akulira poliisi y'ebidduka mu ggwanga Lawrence Niwabine ayimiriza mpozi ate okukuba baddereeva ebipapula ku misango egy'okussa egyekuusa mpozi ate ku mateeka amapya ag'oku nguudo. Afande Niwabine ategeezezza nti ebipapula bino bijja kuddamu oluvannyuma lw'okubangula baddereeva bonna mu ggwanga basobole okutegeera obulungi amateeka gano. Kino mpozi ate kidiridde baddereeva ab'enjawulo okuvaayo ne beemulugunya ku mateeka gano nga bagamba nti tebagategeera. Ekyo kituufu, tukigamba nnyo abantu. Kati Parliament, simanyi wagubeera mulimu gwa Parliament okubeera ng'esomesa abantu etteeka eppya
libabeera bayisiza nti buli teeka eppya ne babeera nga baliisa ne mulitegeeza abantu ne mugenda ku marediyo ne mugenda mu communities kati mwayisa UPDF Act lyakoma Kampala ab'omu byalo tebabimanyi oba ntegeera ab'omu byalo tebabimanyi mwetaaga okubeera nga mpozi mubatuukirira mubasomese eryo etteeka eppya balimanye mugende okukwata omuntu nga temumukwatidde mu nsobi nga mumukutta olw'ensonga abadde akimanyi mwakimusomesa tineteka twali kusomesaako bw'okola bwoti ne bwoti oba olimenye era ekibonerezo kiri equivalent ku kino babeere nga bebimanyi bati mwe musula obusuzi kintu parliament olukiisa swe TVM UBC ebiraga olusi NBS neragako akatundu nemugenda mu ebyo mu bulango bwammwe ne mulowooza buli kimu kiwedde abantu bano beetaaga okubavuunulira amateeka ago beetaaga okubavuunulira amateeka ago mu their local languages oba nfuna mu their local languages but just imagine mulire saawo litaayaye butebwe liti lunaku lwakubiri njagala kubeera mpozi nga nteekoma wano eno mbaagaliza okubeera obulungi bere bulungi mweraba